about insecurity in Kayunga district. I informed this house of the rampant robbery within the two trading centers and the murder of the Nalongo, the wife to Mr. Mande in Kayonza. Right Honorable Speaker, it is so certain that even in Busana, Mr. Samanya, a parish councillor for the youth in Wantente parish, was also murdered in broad daylight. Yesterday, but one, we have also received the same case where Miss Namukwaya of Kamusabi was robbed over the night, and Miss Namata in Kamusabi was also murdered over the same night. Yesterday, but one, a taxi with the passengers was robbed on highway between Kayunga and Chitimbwa. Right Honorable Speaker, the matter is becoming unbearable for our people, and I seek for the indulgence of government. And I'm also worried. My heart is telling me after Kayunga, maybe they are proceeding to Bukedea. So, but I pray it doesn't. I beg to submit. I'm calling internal affairs to get in touch with that area immediately to find out why this is happening, so that they can later they will bring us a report here, but we need that problem to be solved immediately. Internal affairs is directed to do that, to handle. I don't see them here. You may need to communicate. Madam Helen, twetaaga okumanya ku Butemu n'obunyagulizi mu disitulikiti y'e Kayunga nga bwe tuyimiridde asibana okuva January paka essaawa ya leero, kuba tulabye nti obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu disitulikiti ye. Toza tutandikira alipoota eyogera ku obunyaguluzi awamu n'obutemu mu disitulikiti yaffe y'e Kayunga. Yo eraga nti emisango gino gikendedde, era ebigambibwa nti emisango gyeyongedde ekyo si kituufu okusinziira ku alipoota gye tulina okuva ku mwezi gwa January mpaka ku mwezi gwa May. Mu mwezi gwa January twawandiisa emisango 4, mu mwezi gwa February netwandiisa emisango 3, mu March 3, mu April 3, mu May etwandiisa emisango 5, naye nga kuno kwe kuli omusango gwa unlawful wounding. Emisango gino gye tuzze tuwandiisa kuva ku mwezi gwa January gya Butemu, egimu nga giva ku okubanga abantu balina obutabanguko mu maka, abamu batemula bannaabwe mu ngeri abantu abamu bayisa amateeka mu ngalo ne bakozesa mob injustice, okozesa amateeka mu ngalo, abamu obubbi gy'emisango, abamu ne batemula bannaabwe nga babatuga. Yes, abamu ne bakwata like enkumbi oba ekintu ekisi ne batemula bannaabwe, sorry, ne bakuba bannaabwe ku mitwe, kakana ngo omuntu afudde nje emisango egyo. Murder by hacking, by strangulation. Yes. Wow. Twalabyeko okuteega abantu wano taxi ne babanyagulula. Incidence eyo yawawazizza nnyo amatu g'abantu. Nga poliisi ekozeewo ki? Ya incidence eyo yabaddewo ku nnaku z'omwezi 15 omwezi guno gwe nyina ogwa May. Ffe nga poliisi tutandise okunoonyereza kwaffe ku incident eno, era nga tutaddewo measures okulaba nga abantu abenyigira mu bikolwa bino bakwatibwa. Ekisooka tugenda kulaba nga tutuula n'abasuubuzi bano abantu abatambula mu butale ne ba LCs ab'enjawulo okulaba engeri tusobola beefing up security yaffe muno mu Kayunga. N'ekyokusatu ffe bennyini nga poliisi already
tutandise okola sensitization mu byalo ebyenjawulo n'okola patrols wabula ate mu patrols tujja kubanga nga bwe twali tukola patrols zaffe era tugenda kulaba nga tukwataganyira wamu ne ba sister agencies baffe abajaasi. Yes. Incident eno yabaddewo ey'okubba abantu nga bababbira ku Muddumu Gw'emundu kyataddewa district y'e Kayunga in terms of security. Actually tulaba nga abaliwo obunafu. Nga poliisi tetulina bunafu mu Kayunga kubanga guno omwaka bukyanga gutandika eyo incident yokka eyokubbira abantu eyokubbisa emundu yeyokka eyakabeerawo guno omwaka gwe bagutandika. Yes, era abantu bannakayunga mwenna nga poliisi twagala kubakakasa nti poliisi tuli ku ground era namwe tujja basaba nti mukwatire wamu naffe okulaba nga tuziiza buno obumenyi bw'amateeka. Mugenda kusaawo measures ki to overcome obutemu obususse mu bitundu ebyenjawulo kubanga eyo nayo ekyali nsonga songa ate n'obubbi nabo ekyali nsonga y'amaanyi nga poliisi mugenda kusaawo nkola ki? Ekigambo kyogedde nti butemu bususse mu Kayunga ekyo ekigambo ekyogedde si kituufu. Actually Kayunga kyenjagala bakakasa nti Kayunga district yo eri nzikakamu. Situation mu futi mu luzungu eri normal and calm. Wabula emisango gino nga gyenkutemeddemu egy'obutemu obuze bubeerawo wamu n'obubbi ffe poliisi tuli ku ground era enkola gye tutaddewo yemu gye tubadde tuteekangawo era ndowooza yensonga kulwaki mulaba nti omenyi w'amateeka obutemu buno n'obubbi mu Kayunga buli wansi. Measures ze tutaddewo zino measures ze tubadde tukola. 1. Tukola community sensitization. Tukola community policing. Tumitinga aba LOCs ab'ebyalo ab'omu byalo by'enjawulo ne tubabuulira engeri y'okweŋŋaŋamu obumenyi bw'amateeka. Ne tubabuulira nti omuntu abanga mukyamu ngaze mu kitundu kiki ddala ky'olina okukola. Si bokka bwe tumitinga wabula tumitinga n'abantu bennyini ab'oku mu byalo byaffe bino ebyenjawulo ebisangibwa mu Kayunga. Measure endala measures nyingi naye kantemetememu measures. Endala tukola radio talk shows DPC waffe wano SPC Kawa ku radios wano tulina sauti abeerawo awamu ne CFPU wa district ne ku region tubeera ku radio nga tusomesa abantu ku nsonga y'obunyagulizi nga poliisi ku incidents eno etuwadde ekyokuyiga tusuubirayo patrols ekiro kuba tezibaddeewo kubanze nsumbeera muno badde sirabako patrol n'emu. Ekyokubiri tusuubireyo enkola ya curfew oba eno incident ebaddewo nga weŋŋambye nti yeno okuva mu mwaka gutandika incident esoose mu Kayunga from kuva ku mwezi gwa January paka mu mwezi gwa May paka kati incident esooseewo. Era njagala kugumya bannakayunga nti police awamu ne sister agencies nga army patrols zo zikyagenda ddala mu maaso. Motoka patrols ziyitamu patrols tukozesa emmotoka awamu n'abasirikale baffe aba CI ba crime intelligence ba CIDs babeera mu ngoye zaabwe eza bulijjo. So tekiba kyangu kya kutegeera nti ono musirikale ono si musirikale. So nabo babeera ku ground nga bali gathering intelligence. Okitegeera? Yes, ate siboka nti ngera nga poliisi measure endala ebaddengawo era nga gye tuli mu kukozesa era nga gye tujja okukozesa poliisi wetuba tuli mu patrol zaffe zino tujja kubeera nga tweyungako n'abakulembeze abamu ab'omu byalo ebyenjawulo. Yes. Abatuuze bagamba nti balina okutya nti emmundu zino zandibanga ziva ku poliisi ne zikozesebwa n'oluvannyuma ne ziddayo nga poliisi mutaddeyo measures okuregulatinga enkozesa y'emmundu.
abatuuze ogamba nti emmundu ziva ku poliisi kintu ekyo really incident eno eyabaddewo ffe nga ffe already tulikola okunoonyereza kwaffe kyekijja okutuwa ekifaananyi ekituufu nti oba zaavudde ku poliisi oba tezavudde oba emmundu ezo tezinakuva ku poliisi lwakubanga emmundu zino ziba maakingi so saawa zino tulikola okunoonyereza kwaffe okumala okunoonyereza kunakuwedde kijja kuba nga kikola ki nga kituyambako tuwa ekifaananyi ekituufu nti oba emmundu ezo za ku poliisi oba si za ku poliisi oba zaavudde walala. Yeah, of course omumenyi w'amateeka wakwatibwa tuba tulina omuteeka mu kaduukulu yensonga lwaki abamenyi b'amateeka babeera mu buduukulu bwaffe. So coincidence eno tetulina gwe twakutte naye njagala kukakasa era ogumya abanamateeka nga poliisi tulikola okunoonyereza okw'amaanyi ennyo okulaba nga abantu abenyigidde mu kikolwa kino ekyokubbisa emmundu bakwatibwa. Mulimu abamu ku babbiddwa abanyagiddwa bakoze statement mwazifunye oba mulimu abakoseddwa oba oliawo? Abakoseddwa mu incidence eno eyawo ku Nyagulu Robert mulimu abakoseddwa abakoze statement police. Sefa bameka abakakolayo statements? Abakakola statements bali bantu basatu. Yes. Mulimu yakoseddwa? Nga tuli meeting atusazeewo nti tulina okunyiikira okukola community sensitization mu byalo ebyenjawulo n'ekirala tulina okukwatagana ne ba chairman LOCs ab'ebyalo ebyenjawulo okulaba nga security yaffe yeeyongera ate okubeera nga eri beefed up. Ku ground tulina okubeerako tulina okukola operation tulina okukola police operations zaffe era ngezadde zitambulanga era ewamu nga tugatiddwako aba army ba sister forces ba army ebimu byembamenyeddemu bibadde mu meeting. Byalo ki ebisinze okukosebwa enjego y'obutemu n'obunyagulizi obolya? Ebyalo kale ebisingamu emisango gino mwe muli Kayunga, Busaana awamu n'Ekitimbwa.